mulimu ate n'ebifeemu ng'abaana tebeetunda nga bo bojja kito bappa tebamayuuka kibayita okumayuuka naye nga tebeetunda beetunda naye nga bo bamayuuka mulimu omuntu okubanga yeetunda ng'ali kalimu abaana mu bandiise nga ba escort kati ng'abaana bakola ekyo ne bamuli bali nga bamayuuka nga naye kenyini nga nawe ng'omuntu kisi okubuzaabuuza obone yeetunda oba ali mu ssanyu nga yo omuze gwamukwata yalookinga baguyita omuzimu gwa kasegu nga gwamulinya guvanga mu kifo nti nno omusajja nga n'oba olina emitwalo ng'esatu gyokka egya Uganda tugambe ekitine nnyo osobola ovaayo ng'olidde obusowaane busatu ng'omuntu era nange omukulu osobola okuntegeera mbuuza batya bw'oyingira mu Candlenight eyemba kino olina emitwalo 3 ovaayo ng'ofunye abakazi 3. Okay, osobola otula wali n'ogira ng'onywako kantu ako akamyufu. Okay, basiba ne banyama mugabo muti abali Kachumbari TV kasubire bitambulira ddala bulungi nnyo nga bwe neewaayo era ne neeyama okubeera nti no mbatuusaako emboozi ez'enjawulo nammwe kinyumira nnyo bw'owandika mu comment n'oŋŋamba tuleetere ku muntu ono ate oba tuleetere ku mboozi eno bweti ne bweti kiba kinkolera ddala bulungi nnyo kati nno gwe wenna alabye obulabi olwaleero wano egundi yaffe osooka sharinga no sharingira munno nga tonnaba na kumanya mboozi kubanga kyembaleetedde ate olwaleero muliro gwe wenna obadde weebuuza abakyala b'e Makindi babba batya abakyala b'e Kampala beeyisa batya abakyala b'omu Uganda mwabagenda ebweru amugamba lwaki obutambi bususse ofuluma kati mbaleetedde omuntu omutuufu okubwogerako ogamba otya ssebo abantu beeyanjulire nsanyusa okubasanga bannange nsanyusa okubalaba mwena abatuwuliriza amanya gange ndi musajja wa mwamba bampita Nsubuga Matene Nsubuga Matene gwe ndi naye olwaleero kubanga alidde Kampala ebbanga lyange lyonna. Okay. Kakati ekibuuzo kyange ekisooka ki ekiviiriddeko kuba wiiki ewedde nga kyenkana buli lunaku akatambi k'omuwala kafuluma ki ekiviiriddeko obutambi bw'abawala okweyongera leeta otuzi kano kankaggyeko wajjako mu kamera otuzi tugenda twogera ng'onywa nga sinatandika kasooka ensikeyo olwendo lw'amazzi sooka oyiweyo olwendo lwatazi tuzi tutandikira katandike tunyumye kati omanyi tulina ebintu ebisinga obungi twajja nga tubuusa amaaso nze nkuze neera nsomyeko neera okusoma kwange nakumaliriza ku MUBS ku university naye twalina ebintu ebyo twajja nga tulaba nga tubibuusa amaaso nga tulowooza oba kale kitu kinajja ne kigenda twabanga tukola nga house party edda titwakatanga vidiyo naye twakatanga buvidiyo bwaffe ng'abantu tubabusheyaringanga netubukomyawo ne kigenda bugenzi nga party tunyumirwa twabanga n'emikwano emipya netwoza no kigenda kujja kibeere kintu kitini naye ensi gyegenze ekula abaana ssente twagadde nnyo ssente twagadde obulamu obulungi ali naddala kino ekya ssente kiviira ddala tugambe oyo kyo ekimu kyetubuusa nekyala amaaso kiviira naddala ku baffe gye tukulidde ne gye tuzaaliddwa tino mulimu bakadde baffe abamu abatusindiikiriza yesi buli mwana ayagala okuli omwana akula abeere bulungi azimbe ate na buli mwana ayagala nnyo asanyuse mukadde we amugireyo amakulu nti nno nkoze kati wakati mu kubeera eyo abazadde abamu bagadde okulaba success y'abaana ngaana bavuddeyo bakoze ebintu kati netwesanga nti nno buli mwana akubirira kituyita okuyiriba mulutumi olw'omuntu ne buli muntu ayiriba kati wakati mu kuyiriba buli muntu akola kyakoze netujja tulina netufuna social media yajja social media netwaliramu sites nyingi nnyo ennyingi ng'ovudde kuzo zetulaba ku maaso zitandikirwako nate mulimu endala ate kati ate zo nga zinegeze zipromoting ebintu ebyenjawulo tinno omuntu osobola oteekayo ebintu ng'omuntu bamusasula oba owulira for example YouTube oteekayo emboozi oli n'agiraba ng'osasulwa va ku ekyo va ku kusasula okwo okwa YouTube kulala ntinno okola content YouTube nekusasula tinno obakala okubye kalango mugundi yo n'aba wakusasula ekyo kirala naye ngamba nti nno zwe njagala kulaba byokoze nsasula osasulayo then olabe biki byakoze
kati ebiseera ebisinga obungi social media tuzibeerako mu kaseera kaffe ak'eddembe. Kati mu kaseera k'eddembe abantu twafunyamu embeera za lockdown yajja nesinga otukusa. Twabeeranga mu mayumba kati nakyukisa nayiyanga ssente tugenda zikola tutya. Abamu ne bagenda mu forex kati abantu bajja ne bazuula sayiti ez'endala. Sandyagadde kumenya mannya ne sayiti muzimanyi bulungi ezo. Nowa ne Kampala tunawe ziri locally made. Abantu bazisasulira. Nange oteekayo content wo nange ayagala omulaba subscribinga n'ateekayo ssente weeziti naba nga sofuna content wo. Either mu live cam oba mu video oba mu bifaananyi. Live cam otegeeza ki? Live cam nandigambye nti nno nga lwe twabeerangawo nti nno olina omuntu wali Bulaaya. Kati ne mwagala mwogere nga mulabaganya. Kati ne mudda ku ssimu ng'ali eri oba yali ku laptop ne muba nga mulaba. Ng'asobola okulaba ki ky'okola nga mu-interactinga nga ne mwogera naye ng'akulabira ddala. Nga yandibadde ng'abamu gye bandiise video call. Naye kati wali ffe tujja giyita live cam. Tino live cam ezo zajja ate weeziri. Tino abantu abasinga obungi bazibeerako nno kubanga basobola okweka ebibakwatako ababeerayo. Kitali ku nga olaba ku zi video call. Tino ennaku ezimu abayo ennamba yo. Tino omuntu asobola okuvaako n'ategeera nti n'ogundi ne gundi yataddeyo. Sites ezimu ezikola live cam tomanya muntu gwoyogera naye just kikugambe kyova nakise live cam sekise video call. Live cam ne video call yandibadde byanjawulo. Tino video call ntino ebiseera ebisinga obungi yeso soji kolya ku internet naye information osogiteekayo otasobola backtracing n'ategeera n'ogundi ne gundi ebiseera ebisinga obungi. Akavuga kati ebisinga obungi tukosaana Uganda gyagamba kati nga tukozesa WhatsApp ogenda kukozesa imo ebito Telegram kati ezo omuntu kama ennaku ezimu oteekayo email yo ate ennaku ezibakusalako n'ennamba y'essimu kati otasobola okubacktracing n'ategeera gundi ne gundi aliwa. Naye kati zo ziri eza live cam zikwekera ddala. Oyogera n'omuntu n'omukubira ku video call byonna ne mubikola ne wabulwa obujulizi. Tino kati leero okeera ku makya omwana omuwala n'atuula oba omwana omulenzi wakati kati jagala mwana muwala. Okusooka twamenya kimu nga kyatandika mpola kyabanga mu baana abawala okusinga twakimanyiranga. Ne tuuza tujja kubeera kya lusaago kati kyeyongeddemu abantu bangi n'abalenzi. Tino kati omuntu akeera makya n'atuula mu nnyumba oba mu apartment ya miliyoni atasula mu apartment ya miliyoni emu. Nga temusobola backtracing nti nno omuntu oyo ssente azijjawa sasula obulamu bwabeeramu oba akola mulimu ki. Nga tosobola nakuvayo naye mulumiriza lwaki akikola atya kankweyengeremu ey'amangu. Nti nno live cam zino omwana asobola okukwata content we kubanga ezisinga obungi ezaganya content ow'obuseegu. Kati asobola okukwata content we n'amuteekayo mu eyo gundi bw'amuteekayo mu gundi eyo n'agamba saagala abantu bali Uganda oba mu East Africa oba mu South Africa bamulabe. Njagala abantu b'egundi eno neno balabe. Kati n'abantu no bana bagenda okulaba buli agendayo n'amanya n'ogundi eno ya mwana gundi bwe bati. Buli agendayo asasula. Ayinza ogamba kimu no leero gundi gyengenda oteekayo buli mwanya oteekayo nga $5. Kati omwana ajja n'akola ekintu gyakoma okukola ekintu eky'obukaba oba ekintu ekirimu kubanga abantu abalaba ebintu ebyo bateekamu ssente mu ebyo bagala ebintu eby'obuseegu ebintu eby'obukaba ddala. N'alaga ebbeere n'alaga ekkundi ebyo nno byandibadde oba bitine kati wali byatuka kati bitine ebyo byatandikiramu kye kugamba eno bino byatandika mpola kati ola bijja kukoma ku ekyo. Naye kati abantu babirabye babikuse babirabye abantu ababeera mu busengi obuseegu obiraba nawe nawe togiriimu kati nakuzuka tobiraba obwereere nolaba ebbeere nolaba ekkundi bakola ebintu nga muganda wange. Omwana n'abeera mu apartment ye neyekola ekintu n'ateeka ku site. Kati apartment ye muyinza ogitegeera ennaku tuka tulina kye tuyita sandyagadde kimenya naye sigaye no banawo n'abagendayo babikola kubanga abantu abamu bawumulyayo buwumulizi mu bifo ebyo ebimu ne twabikola lwafuna privacy. Naye kati abamu ate babikozesa kubanga kati ennaku ezimu tosobola tegeera wa waali. Ezo ziwandiise nga Airbnb owandizirabe n'ogipangisa n'ogenda eyo n'oyita ne banno. Kati gwe gy'okuba okkola ekintu nga kyesittaza kale mu nfuufu ekyo twandiyisa kyesittaza mu buntu obutuufu naye kiri kyokola bo bantu bajja kyagala. Kati oyinza omaliriza omwana akedde ku makya n'ateekayo gundi n'agikola n'akola nga vidiyo eyo
aba subscribe nzo giraba ngafunye abantu nga 100 ngamba abantu 100 abo abantu basasudde nga dola 88 bokubisa mu sente tini batakoze dola 8 bana abantu abapangisa Airbnb abasinga bakolera mwene sigaye bona apangisa Airbnb naye abasinga sabasinga sijja kireta bwe batyo naye tugambe nti nno oyagala okulaga ekifo ekirungi ekigenda okuwa abantu content kati content eno onaku ezimu bako n'okugamba no bawanaliikinga waliwo kyalwanyisa okuba nga amanye ewuwe waka kati wandyagadde ewuwe waka wamanyike enaku ezimu tutena ebitemu ebirabika ewaka boinamu n'ebifaananyi oyinza obitegula naye kale kimenya kati enaku ezimu oyagala ofuna ekifo ekiri conducive ekifo ekirungi tuyinza kuba na Airbnb yokka n'eziwooteeri zennyini abaana bagenda n'agisasula n'abeera eyo kane nekyakasumali n'okubuusaamu kuffe kati naddala abaana abawala n'abaana abalenzi abasanga abantu nakugamba kimu kale nemutegeregana mugende gyemutegereganyeemu nemugenda mu bifo nemubeerako n'akadde ke mubaddeko nammwe tina abantu abamu batunda content wamwe nga gwe tomanyi omuntu akusanga nakwana bulungi nnyo nemugenda oba ewaka n'omulaba nemugenda bulungi ewaka abaana kutwala mu kafo akalungi nemutuula nga mu woteeri nga gwe omuntu nawe omwagadde sijja kiyita nti nobakale oba weetunze nedda buli kimu kisoboka mu ngeri yonna naye mu ngeri yonna gyemutegereganyemu gyemukwataganya naye ng'omuntu ono mukola ebintu nga gwe tomanyi naye content alina wamukwata kati naddala nja kigamba kati nga mu baana abawala abaana nabala bagadde nnyo ate ssente nafe abalenzi bagadde n'abaana bala bagadde gwe kankubulire teri omusajja wano e Kampala ng'okyasobola okuba n'omukazi e Kampala nga tomumaliddeko nawadde emitwalo 2 n'akwagala bwagazi n'atuuka okwegatta naawe oba okuwa omukwano omusajja gyavudde n'akulaga nti nasobola okuwa emitwalo agasukka mu 2 oba 3 okwegattako gwebuuzemu afunirawo aga emitwalo 3 oba 2 gakozesezza mukadde we nga lafuna mukazi alina bwasobola okugera n'afuna abakazi nga 3 4 nga n'okunywako anyweddeko naye gagakuwadde ng'omuntu omu kino nawe olw'essanyu noyagala nawe omwemaliremu omulage essanyu osiime naye ng'omuntu ono yalina walikodinga ko tetuyinza obutamulaba tino waba tavuddeyo kiba kirungi naye ate kati ennaku zewaki bivuddeyo tino kati abantu batambudde wano Uganda osanga omuntu nga muntu munnauganda naye ng'ali mu Greenland kana kuko tetuyinza omuntu na mu Greenland naye ng'omwana Uganda gyali ate ebiseera ebisinga obungi abantu bana babeereyo e Bulaaya tebafuna budde bw'abakyala kati ebiseera ebisinga obungi sayiti ezo bazibeerako kitegeeza buno obutabi bwe tulaba ba tiktoka baani aba famous people babuteeka ku zi site bafunamu ssente balebe ko balimba abasinga obungi bafunamu ssente ovaayo omuwala bavaayo ne bagamba essimu bagihakinze boyfriend wange yabigize kankubulire kakyombaale olina TV bw'omuntu bwakeera ku makya n'avaayo n'akugamba ekintu ekitaliiyo n'akogerako ekintu ekitaliiyo ekyesitaza osobola okuvaayo noweekubira omulanga sigamba nti nno oba ogenda kwandika obuziina naye wakireka lubako ne gwogamba gune ne guno nali naye mukana akadde nga nze leero mumati nekyaliwo ti nno mbaddeko naawe mu budde ti nno weba tukoze naawe netuba natufiira mu mbeera oyinza okugamba kino kiba kyavuddeyo kitegeeza mati neyakikoze wakinovaayo noweekubira eddoboozi kubanga omuntu yena yina naffe tulina abaana kitwandyaga tulina baganda baffe abawala tutuna bamama baffe tiri mutwandiyagadde muntu muteeka mu mbeera we batyo siganye mu mbeera yina tutegeregana n'abantu netweyagala tugenda kwefuula abantu batuukirivu naye omuntu avaayo n'ateekayo ekintu kyobwekityo mu mbeera bwetyo naye ddala gwe n'omuntu w'ente mbyokwata n'ogamba gwekikwata oti n'omuntu akwagala tayinza kusaba kintu bwekitoze kyenyinza okugamba kunsi ya Mukama nga omuntu aba akwagala n'aba akolera ki olina ekintu tasobola kukwata naye gwe nebivaayo ne bigenda n'ovaayo n'olegogera bwogezi abasajja olina mwesiga nakola ntya siganye kali muntu alina eddembe ly'owebanga okubeera n'omwagalwawe naye nze kyensuubira ng'omuntu we mba ntegeera bulungi ngaze omusajja omukatolike omuntu akwagala alina ebintu ebyeyekomako sizakeera kumakya nekwata girlfriend wange nemugamba mpereze bifaananyi bya bukaba kubanga eddakiika emu ngenda kubeera nga nina wendi nga ate omuntu mugambe kimukwata essimu yange sandyagadde alabe bwerere bwa mukyala wange kubanga ekitiibwa kyange nandyagadde nkikuumire n'omukyala wange nga naye bamuwadde ekitiibwa ate yeyambudde naye gwe nabiteekayo n'obiraba n'osirika kati kyekyo
kati abaana bwala bateekayo ebintu bino nagamba kimu twajja biraba eno kati abantu babiraba biteekayo olunsali meetings ab'e Uganda ne mu East Africa ng'ab'e West Africa babiraba oba South Africa kumbe waliyo bannayuganda kati ate kati wamala obiteekayo oli n'akigwako n'akiraba abamu n'akiriikinga n'akisindikira omuntu e Uganda oba abamu nga kugambe tulina local sites ebintu ebiri wano bitambula local sites weziri wano mpitirivu nnyo abaana basasula wakati w'emitwalo 4 ku mitwalo egizigenda paka ku mitwalo 2 kisinzira ku section kijja osasudde oba VVIP oba VIP naye nga wano abantu abavudde e Bulaaya abantu abagala abakyala abagala abaami abagala abantu mu mbeera ez'ekikaba ez'ekitiibwavu mpitirivu webiri wano Uganda bitambula local sites wano Uganda weziri mpitirivu nga bannayuganda babiteekayo nga bazidukanywa n'Abannayuganda nanga bakugamba kimu subscribe ng'oteekeyo video content wo n'ebintu ebyo byonna waliwo omusajja ayagala mu kintu bwekiti waliwo omukyala ayagala ekintu bwekiti waliwo omuntu ayagala ekintu bwekiti akikola naye kati nkugambye nti no ebintu ebyo byatandika mu mbeera nga nti nga tulowooza kijja genda kigende naye nga nkugambye nti ebintu ebyo gyokoma okubeerayo ebintu ebyo tino abantu gyokoma okubeerayo nti no batuuka ekiseera nga gyokoma okukola ekisinga oba gyokoma okukola ebintu nga bonakola restaurant nti no ntunda mmere tino gyokoma okukola ku menu yo n'abakasitoma gy'osinga okufuna kati abaana batuuka ekiseera nga bayingiddemu ebintu ebyenjawulo obusiyazi muwulira ku child porn ebintu byonna n'abantu nibawulira nti babeeramu ebijja ne bibasindikiriza tino guli omuzimu gujja nekutandika okukulya kati okwagala kati mu kufuna otandika okuteekayo n'ebirala bingi kati embeera wejjidde bino ne mukyali ku mabaga ne baana abateekayo vidiyo zino abaziriiki nga baziraba bakyalinamu n'ak'obuntu oyinza osanga maybe nga n'obudde byasasulira session eyo teyasobola funa muwala oyo oba mulenzi oyo oba muntu oyo mujja ku live cam kubanga vidiyo zamala oziteekayo nga bajja mu private sessions eza live cam kati sente zo gye zisinzira omuntu byayinza okukolera ku live mweza mugundi nomudda babiri n'omugamba biki byayagala nakugamba biki byayinza okukolera ne sente zo tino singa abantu abo nabo omuwala okubira omusajja omusajja nakukubira nedda kaliko namala okola vidiyo yeno bwe bati nomala ogikola kati bamuli dutaddeyo vidiyo bawe marketings kati abantu abalabye oli nakugamba ne kati nyafunyo ka special session akange nemwekubira ku ssimu kati nakugamba ogenda kafuna oyagala nga ndi mu mbeera ki n'agikunyonnyola kati buli kimu kyagenda okukola kyayongerako kyetaagisa ssente kati bana batu batotwala babadde balungi nnyo tinno ebimu babireseeyo naye segaba n'avaayo ebintu oyinza obutaddamu kuwasa mukazi Kampala oyinza obutaddamu ekitegeza abakazi b'e Kampala abasinga betulaba bakola bintu ebyo abasinga obungi naddala wansi w'emyaka 35 ne boowa ekitiibwa kyabalya kino kibanga kiwuka nti nno buli akiroozaako n'agamba ku munno bwavu ne bumulumamu ng'akikola otandika mpola n'ogamba kimu Kasanja atandikira mu live cam aba tebandaba n'omuntu siri musisinkana naye nga nkugambye nti nebanga bizinensi nti nno binaku oyongerako ku menu tino oyingira ekintu ng'olowooza ojja kukomaawo naye ate obwetaavu bwo tebunakoma bweyongera kati ng'oyongerako paka bw'otuuka ku misemera kyonga ekimu ne bana abantu abakwata zino gundi batuyambye tebanatuukayo eyo naye kino bajjayo ebintu content muganda wange ojja kutya ne betuwa ekitiibwa kivola bana abaana baserika ne babireka buli ssaawa ne bekubanyiiza bali ne bali abantu bajjayo content muganda wange ojja kutya ne betuwa ekitiibwa betutya ojja kutya nange kati basically abaana tugere ku bawala b'e Makindi mu Kampala mulimu ebifo bingi nnyo naye bw'otuuka mu Makindi tebuziba tebukya bwe bubeera emisana n'ekiro bwe bubeera era Makindi bagiyita Vegas ye Uganda webale Makindi eyo baddeyoko n'emikwano gyange ababaddeyo naye kennyini ng'omuntu nali mbaddeyo kokko musaidi ya residential nga etobeera naye nga ng'omuntu yenna tuba tuyinza bulamu mukwano muba babiri nofuna wootuula
ate wakati mu kutuula tukola emikwano kati abaana beeyo mikwano namwe mikwano gyange samusagala abakuba naye nga ng'omuntu yenna yenna wakati mu mbeera yonna yonna tujja kubeeramu nako obuntu wala ekisukka bali abaana bo tebazikiza ebitundutundu abasajja bonna bonna babadde abenze Kampala ebitundutundu 85 ku 100 kyana mu ku 100 bw'oba oli musajja nga ali oyenzeko e Kampala mulimu ba bloga mulimu ba tiktoka mulimu abayimbi mwabasinga obungi wali baddeko emakindi omwana w'emakindi kumenya kimu tukumanyi natumanyi n'ebintu byo fe ababaddeko n'emikwano gy'abo abaana abawala kaddemu oba oli tiktoka oba oli politician ng'obaddeko emakindi kubanga ebiseera nkugamba 85 ku 100 abasajja bana abasinga obungi baddeko emakindi oba emakindi wali emakindi ogyo osanga abaana ne ku ssaawa 2 nga pata etandika 2 ez'okumakya nane mbamu ku 8 abazukuka ne mbamu nabe ku 12 ne mbamu n'ekiro pata tezikiza makindi pata tazikiza gwe kikujjamu kyakasente buli kimu ekiri ate ebiseera ebisinga obungi sigana batuli basa abakazi b'emakindi baba mu ssente nga mmeka kasooka mbuuzeemuko ekibuuzo bwena akatole munjogere bakazi bonna nga nsinzidde okuva kubanga emakindi nati waliyo n'abaana abato abeetundira ddala kuba ku myaka 12 kyekisinga okutiisa 12 nga beetunda efo mwebiri wano e Kampala mwebiri mu makindi 13 abo tebaba baana bato abaana babajja ku street we bali nga beetunda abamu tebeetunda nga beetunda nga bamalaaya ne bo bapate vibers omusanga mu pate naye nga mwana muto omusajja bagenda wali najja emakindi obazzewa ti nazze kukola ki tino ozze kufunayo ku mwenge bayinza okubayo abaana abakola pate noonyo wakingeko ng'olina abakwadde pate kikuba kyonna kyonakubwa oba ekintu kyonna kyonaagira saakali kugira kikuba naye wakinjogedde makinde yemu ku ng'ombe yemu ku kigambo ekivugayo babiyita bikubwa obadde mwenge badde ki kubanga bintu bingi nnyo ebitambulirayo babaana we bali baana bato babawabizza nti nno otuuka ewantu mu kifo ovanga mu kifo ky'otuukamu n'obeerayo nti nno ogenda okucakala gwe okujjako ng'oli musajja nti nno olinamu ak'obuzadde nga kugambye nti olina okubamu n'ak'obuzadde wakati tunyumirwa ne tunyumira n'abantu tusinkana abantu tuyinza gaana abantu ffe n'abantu banyumirwa abantu naye ovanga mu kifo ky'otuukamu nti nno bw'otuuka bati ng'ozze kunywa oba ozze kutuulamu oba okale ozze kulyako ku mmere kubanga naife ebyokulyamu emmere gyebiri bingi nnyo emakindi tubalyayo emmere naye mulimu abaana ababeerawo nga babala kati bw'otuula bwoti osooka bagagana nno kati gweoli musajja tomagamaga nga basooka bakuyiiya oba oliawo nga basindikayo omuwala omuddugavu balaba omuddugavu nga tomutunuulidde nga kusindikirayo ku mweru oba omweru tomutuulidde nga kusindika kwalina kabina oba kwalina ebbeere oba ku mutototo oba ku mukulukulu kati wakati mu kanzunzu awo ng'omusajja yenna yenna oba ng'omukyala ng'omuntu yenna oba ko n'omuntu goyinza ogamba omuntu ono muno mba mulabye ajja kunsanyusa nesigana obweyagala mukwana naye kati abo bafuna ekyokukola ekiddako kasoomaguka ne bategeera nno katono kyakategedde muno abantu bati bategeera mpolampola nga mutuula bo tebaliiko kuzikiza pate balina omukwano gwe kyenyinza okuguyita oba nkiyite mukwano simanyi abalabe makindi balina omukwano gwe kasita obeerawo n'obimala byonna kyempita okubimala nti nembeera esobola okubeerawo nga buli kimu kitambula bingi nnyo salamenya-mize bintu bingi nnyo byebakozesa gurupu nyingi nnyo mulimu abajja okubanga bagaya ebintu byabwe mulimu abafuweetamu obuntu bwabwe mulimu abanywa bbiya mulimu abakawalagi mulimu abashisha tino mize miyitirivu naye wakati egyo mize nti nno bo bonna abantu abalina nababakukuŋŋaanyiza era obeerawo abantu bobeera nabo n'otuula naye just lwakuba nti nno ng'omuntu yenna nawe otuuka n'ogamba ne bano ate bano nga bakisusa
kati abaana bakisusa. Mu Uganda bifo ki ebisingamu abawala abasinga okukola obwenzi oba obwamalaaya? Wano mu Uganda nyinza otayogera mu Uganda yonna, mu Kampala naye nyinza okugamba buli district zentambuddeko ezimu, so okugamba district eno we bati kino ekifo kirimu wano akafo we kati. Safari ozimanya abantu batambula, ate safari bw'abantu balowooza bwe yazze safari balowooza oba omuntu ayagala kukola ki, kwegatta. Kati biseera ebisinga obungi n'obufunda bw'ensawo, ebifo ebibeeramu abantu ababeeramu eyo wabeerayo ebifo ebyakusulamu nga byalayise. Kati ebifo ebyo by'otera osanga egyemize. Naye kati wano e Kampala nja kugamba ekifo mulimu ebifo ebimu nga abaana beetunda, naye mulimu ate n'ebifo ebimu nga abaana tebeetunda, nga bo bojja kiti oba pate baamayuuka, kibayita okumayuuka. naye nga tebeetunda. Beetunda naye nga bo baamayuuka. Mulimu omuntu kubanga yeetunda ng'ali kalimu. Abaana mu bandiise nga ba escort, kati ng'abaana bakola ekyo ne bamu ne bali nga baamayuuka. Nga naye kennyini nga nawe ng'omuntu kisi okubuzaabuuza oba ono yeetunda oba ali mu ssanyu, nga yo omuze gwamukwata yalookinga, baguyita omuzimu gwa kasegu nga gwamulinya. Bifo ki by'oyinza onnokolayo n'ogamba kino na kino na kino ekiri eyo kika? Nze Makindye nga division njitya. Tulina mu Makindye ng'ovudde ku division nga yonna nanga bw'ogirabye, tulina Makindye nga yo ekifo nga Makindye. Tulina Munyonyo, tulina Kabalagala. Ebifo by'okugambye bibanga self service, buli kimu gye kiri. Baana bato, bakazi bakulu, bakazi bakadde. Bw'otuukayo gwayeeroboza. Oyagala malaaya, oyagala kuwa party time, oyagala kuwa kiki, buli kimu. Boogula ne kiki baliko. Osobola okugenda nga gwe toyagala malaaya, wabula oyagala muntu akubeesabeesa. Bajja kuwa vibe. Babeera mu range nga ya mmeka? Bana Makindye nga y'ekitundu ngenda kyogerera oba ngenda kwogera ebifo bino ebitwano. Tino bwo n'ababbiya anywa akasigala n'akawa akasigala n'ojja mufuna naye mukuba epate. Ng'omuwa buli kasigala? Tulina okuba pate n'omaliriza nga kirina kiggala kasigala. Ne mbamu omu gogenda okuba naye nga walagi yakiggala. Ne mu gogenda okufuna nga kashisha ke kakiggala. Obeera bubeezi naye ne munnyumirwa ne mukola ki? Kashisha. Nakugamba kimuze kino okinkolera kiggwa. Baana bato bonna myaka gyonna. Sagala koona abantu. Naye nkugamba keera ku makya yitamuko gwe tunoonya muntu ena kutambuza. Wegenda mu kabaala akalungi, si kalungi akabaala konna gufune w'otuula. Bo bajja kujja bakusikawuti, basikawuti bo babeeramu awo, bo babeera balaba. Bajja kujja bakuune kuba kubuuza oyagala kali katya. Bere nga yemiridde katototo. Babeerako ne babulooka. Abamu babba baabwe kyekisigenda okwewuunyisa. Tolina wakugenda, tolina wakatoya apangisa loogi, alina akazigo ke. Kati gundi ezisinga obungi zonna ezirimu ziriko abaana nga bazikwata ttenda nga mwana wasasula. Nawe agamba kimu tugenda mu gundi yange we batojja kunsanga ne mutuule ne mmalayo olunaku lwana omalayo wiiki. Basibo ne bannyabo. Waliwo ekintu kye bayita candle night. Kitabuse nnyo ensangi zino. Almost ebbaala ezisinga zibayo ne kapaati ka candle night. Naye bagamba ebikolebwa mu candle night bikambwe. Wali ogenzeko mu candle night era omanye ebikolebwayo? Nagwako mu kifo kimu nakiri mu Makindye bwe manyi wali candle night. Sigenda kimenya kubanga sagala kufiiriza. Ne candle night yagwakasako n'abantu abamu kyemmanya ensaalwa. Ne poliisi yakaleedizeeko ekifo n'ekikwatamu abantu. Olw'okuba nti nno candle night ekiri mu candle night. Ogambye waliwo ogamba banno kale tuli mu bwamalaaya omukazi yeerenga ali wali tinasaba ssente bweziti. Naye ebintu ebikolebwa mu bintu ebimufo ebimu ebyo n'ebikolebwa mu theme night ezo ezimu nga tinga candle night ate birala. Kanya kugamba ekyamazima kimu kimanyi nobadde ntino candle night
manyi naye kugamba ekimu nti ennaku ezimu wesanga n'ogwa mu kifo kati nze ndi musajja akola nnyo ku weekend mbeera mirimu gyange sitera funa budde butambula wamba mu nnaku enkulu naye ebiseera ebisinga obungi mande ezo zimanyi okunkwata oba lwakubiri n'otuulamu kunoga kange netuulemu ewantu oba luka live band nja kutuulamu ngende ndye siri musajja munywi wa mwenge nnyo sigambe banali sinywamu naye nyiweddemu kko ne siri munywi wa mwenge naye ng'omuntu yenna eno yalotweko mu kifo nga kiri live linga mu bantu oli kasenteko oli ku kyokulya otulekaawo onyumyeko n'abantu ole ku bantu abapya kati ne wesanga n'ogwa mu kifo ekyo nakigwamu keema kindya naye kugambye emboozi yenawuli ebeera mu kando nayiti ne ku kyennalaba govanga mu kifo nti nno omusajja nga n'oba olina emitwalo ng'esatu gyokka egya Uganda tugambe ekitine ennyo osobola ovaayo ng'olidde obusowaane 3 ng'omuntu era nange omukulu osobola okuntegeera mbooza batya bw'oyingira mu kando nayiti eyemba kino olina emitwalo 3 ovaayo ng'ofunye abakazi 3 tugambe kale ng'osanyuseemu n'abakyala nga 3 osobola obafuna kisinzira ku nteesayo kirima kindi bwenkirabidde kano naiti gye nali ngenzemu wengimanyi abamaddeyo ko mugimanyi siyagala kubagamba ekintu kimu ekitineggo kimanyi tino ogamba abasowanyi 3 batya kano naiti bali abaana abajja sijja kugamba nti nanyini ekifo yakikola sijja kitika ku nanyini ekifo kubanga ng'omuntu yena alina gweokolawo bizinesi eno ogiteekawo naye abantu baba n'emize gyabwe nga wenakera ku makyane abantu babeera mu kifo n'okola ekifo kyo kyakusanyukirwamu olina ajja n'akolamu emize egyo tekitegeeza nti nno ne kati omuze gujja ne gukwatibwa abantu ababeeramu ate nga nawe ng'omuntu okola ssente dula terina kikukosa tolina kyogenda kikola kati govanga ku kintu kyotulamu kati kano naye twaje nga kimu kano naye tino wali abaana babeerewo babanga muzimu gwa kaseego nti nno omuntu atwaja n'alinga kano naye tina asasula ssente n'ayingira n'atumya bbiyayo baya 6 wanatumya soda wa 3 gwe buli gwolayo mu kando nayiti kigwerawo buli mwala gwolawo mu kando nayiti kasita mukkiriziganya kigwerawo tewa byakufuluma tegenda wa kigwerawo speed sokoleke mu butebo bubeerawo bareservinga ekifo mu kano nayiti balina ekifo kye bateekawo kyo nga abagendayo bagenze ku lwekyo kati nga nedda jjuka mukati nga beera kando nayiti nti no thimu ebeera yakubeerako kandoza ebiseera ebisinga obungi nga onalaba kando nayiti nti n'amataala gasinga obungi gaba geegeze kati mu bufu obumu ate nga bo bulimu akazikiza akakulu ne kando nayiti bo abaana bali baafuna obuze bukigweraawo otino osobola okulamuza okuva ku ekitine ennyo ku 15 eddakiika nga zizo ze mumaze n'ovaayo n'ogwa ku mulala eddakiika nga zizo n'ovaayo bannange ebintu bino waki mbikugamba sigamba ne watubikoze naye otuula omwana ajja n'akikugamba nakugamba 15 oba otuddawo onywa kabbiyawo omwana najja nagamba 15 toze mu kando nayiti bo bamanyi ekibeerayo kati toze kukola kyo badde oze kukusaba mmere nzize kunyumirwa ku mbeera vibe kampani nedda ati nagamba nti nno wali kitu ekimu kyokola nti nno obutamanya nakoze mute kikugisaako musango lwaki nti nno nga tonagenda kuwangalira gyogenda kuwangalira soka otegerewo emize gyabwe tino poliisi wejja nekusanga mu kifo ky'ababbi tiyita otamanya nno naawe oli mubbi toli mubbi ja kutwala butwazi naye kugamba tino bali abantu ababeera mu bintu ebyo mu budde obwo bamanyi kibeerayo n'abazzeeyo kiki kye baagala naggwe bw'otuula nga kugamba kasitoma tukoze tutya naye kugambye bali abaana nti n'emitwalo gye 3 ogenda n'ogula bbiyayo basoodayo emu n'obanga abasajja abaamadde oyinza okugamba kimu ng'ovuddeyo olidde obusowaani 3 olidde ku 5 weegumu ekitundu ne transport akuzzayo eka n'omusigala ekitegeeza obwamalaaya makindi busukka ku bana abeetega ku kkubo sijja kiyita na bwamalaaya oba kino kiki muzimu bagwa akaseego ogujja mu kitundu kubanga obwamalaaya tubwogerako bwamalaaya buyitirivu
bw'ojogera ku bwamalaaya nga bwe bwamalaaya fe abakyawasa abatannatereera bulungi mu bufumbo ate nga ddala tukyalina myaka egikka wansi w'emyaka 4 weekaabireko kubanga ebiseera kalina kufa abavubuka nyakuba kusaidi yansi sijja kwogera ku bo bakyala naye njogera ogenda sanga nga mu mikwano 10 gy'olina bw'owangala nabo emikwano nga 4 beetunda. Mu bawala abataano abali mu ssimu zaffe si mu bawala bokka ne mu balenzi. Ate abalenzi beetunda bati? Abawala kati bagula n'abalenzi. Lati kugambye kiri kyenakuviiriddeko nekugamba ekya content kino n'ebintu bye tutunda tino wakati mu kunyumirwa bino ebintu babijjamu ne ssente kati gye bakoma okukola ebintu nabo bakola. Kati agula omulenzi omwana omuwala ajja n'akogera bulungi n'ajjawo n'apaaza omulenzi. Genda obuuze mu bifo ebisinga obungi ebiri mu mamalaaya ogenda wabuuza bati balinayo balenzi babba baabwe nga wamala okunyuka ku ssaawa 8 ng'omulenzi ayingira lumu. Sokoleke ng'omulenzi mukazi we ng'akimanyi malaaya nga n'obwa bbulooka obumu yabukola. Sente yezituusizza kyovala mugambe kimu nabakadde abamu nga muli eyo nga musaba abaana bammwe ssente soka obuuza omwana biki byakola nga tunasanyuka nno omwana wakuleetedde emmotoka omwana aguze ettaka baba ebintu bino abazadde baffe batugamba biki birungi tubyagala naye ate tutatunda myoyo gyaffe kati omwana ne yeewaayo asanyuse maama we. Kati abaana abalenzi obubbi babatise kati wakati mu kubatta kati abaana abalenzi nabo kati bayingidde okwetunda. Ffe tebukyasobola kubafunira ssente kati bonna bategedde bwe nkola content batuwa ssente ne bagenda eyo ne bakola ebintu byotayinza kusuubira walayi nga n'omuzadde singa ovaayo n'okitegeera muganda wange kibazanya tula abazadde abamu nga mwesimisa abaana bammwe tumanye ebintu kyana ennaku ezimu kyetugana n'okuwasa tumanye ebintu ku baana bammwe bemutamanyi namumanya. Omusajja n'asirika busirisi naga atagenda kwogera naga omukazi yakola bukozi kyo n'asirika n'akikomyawo. Wali ofunyeyo omukazi akugula? Safuna omukazi angula nekyenyinza okugamba kimu abakazi agala okutegula babeerayo n'olina babuuka bubuusi kiva kugwe kiki kyoyagala okutambuliramu tino oba oyingira olunyiriri waabwe oba ogenda tutambulira mu mbeera eyo. Tino gwe kasita otandika omu ajja omwe bati nakutegula buno ye mpolampola n'olowooza biki kimu mweyagala naye gwe kasita oyingira bati ng'otandise olubimbi lwabwe. N'ebifo ebisinga mu byekugamba etuwangalyamu e Kampala abavubuka bayitirivu nnyo abali abo bola abawangalya amabaala kati kakweka kizibu nnyo okusanga omuvubuka asookumeteyinga obulamu bw'ebbaala mu wiiki n'ogenda ng'okusobola okuba ebbaala ennaku emirundi 4 mu wiiki. Nabo omusanga kati yakugamba ekintu kimu yakigamba kino sagala kulimba bo waliwo awakana ng'ajja nga tukuprovinga abalenzi abasinga obungi n'abawala abasinga wangalya mu bbaala ezo emirundi batunda content abasinga mulimu abakozi ssente zaabwe n'omuteri muntu akola ssente ng'alina okukola akeera n'akolera bbaala buli kaseera naye abasinga obungi ababeerayo ssente bazijjawa bizenzeze bwe gityo. Tulaba muvubuka buli kaseera kubeera mu bbaala kumbe emize agijja omwo. Gula abantu bali nnomo naye kugambe bw'oyingira emize gyabwe tolaba muganda wange tutuuseko mu mbeera tubaddeko abavubuka tubadde abavubuka twagadde okwana tukwanyeeko ebikwana by'ennaku zose bye biri ebikwana edda tinwakwananga omuntu ono mwetegera ne mweyagala ne mubeerawo ne mubeera nnomo naye kugambe ennaku zino ensi y'okukwana oba okyagirimu ng'okyabuukira abaana mu bbaala omwana agenda kutuusa ewaka oba ogenda tutuuka n'omwana akugamba ekintu otye ogambe kino muwala omuntu ayinza okukira makya n'atona ayogera ekintu bwe kiti. Kati bano abaana wakati mu kwagala ssente jukamu kati olaba ebiseera ebisinga obungi gyokoma okwagala ssente n'ojja n'okulagina emize oba kye bayita ebanga twandikisenga kisenga ki tino obwongo buno bwenge gye bupiikinga gyokoma okukola ekintu kisa nekikulyawo n'okyagala. Kati omwana omuwala wakeera ku makya n'aba nga yalina omuze gwabadde yeegiriramu oba omwana omulenzi atuuka ekiseera nga obulamu bwayagala atambuliremu. N'ekintu ekimu kyewala nnyo omusajja omwe atera okyogera mu firimu ze Junior naye firimu za Junior watwali tulaba firimu nga za love story n'agamba omukazi ogambanga ekyokukola oba twali munda ba firimu kinagamba omukazi ogambanga naye njagala nkole kino ebiseera ebisinga obungi aba alina gwayakijja oba bakimukola
oba omusajja alina wakugamba omukazi njagala okole kino alina omuze bwe yakijja bakimukola oba nga akitambuliramu obanga yakirabye ku ssimu kisukka okukiraba babeera bakimukolako kubanga omuntu akirabye bulabi ku ssimu kiyinza omwesittaza n'ogamba neesikamuko ng'akikola takimanyi nuva ku muntu ayogera ekintu ng'akyagala n'akikakasa akutunuulidde mu maaso n'omugamba neddala gwojja oli muntu nakugamba abantu nga babikola n'abasajja bataata bamwe abali emyaka gyammwe naddala ate naddala abasajja abakulu kanaddala abaana abawala abasajja abakulu bakozesa ebintu in form of getting money gwe tobala bano balya ssente ezo naye abaana abo baddayo ne banaaba eddagala ne banaaba biki nga omwana ayagala yijjeko ekko ng'omusajja kyamukoze amulesa amuweebudde bwebudde nga kuseera mukama wagenda omuwasa gujja kwesika omutima ogweri so kati abavubuka abatannaba kuwasa oba wamagezi kyembagamba nti nno obufumbo bulungi ali kituyamba oba omutasobola kwekuuma nga ali yekka naye wakati mu mbeera eyo twetegereze nnyo abantu etubadde nabo ate naye omuntu yena gwobadde naye oba gwosisinkanye ne mugezako kukwatagana bwakeera ku makya nakugamba ekintu ekyesittaza kyotakola ki totunda mwoyo gwo omuntu oyo mwesonyiwe waba ogenda kwetikka olubimbi lwotamanyi mugenda tandikira ku kitini bwekito ogenda omalirize mugana ye ng'ofusse ensolo so tutunda mwoyo gwo bw'olaba nga kyekkalubize teryagoba yiga we waakadde kakkana abatuufu nabo gye bali abatuufu tubafunawa nga abasinga okusinziira ku nnyonnyodde kati abakyamu nga bangi mwene embeera kati yinza okugamba omutuufu gw'oyinza okufuna mwene embeera ng'ensi ekunyigiriza omutuufu gw'oyinza okufuna mwene embeera kanayinza okunyama nakuwooli nga yabivaamu yabiwummula eyo omutuufu ayinza okusookeraho kati mwene embeera nga yabiwummula ekitegeeza obudde buno tukwana abaveteraani veterani asobola okufumba eyazirwanako kubanga bamanya ekiriyo ne kati baana bapya tannaloozaako ate sente zeeyongera ne baana kufumbirwa ajja kudduka ddeyo eri emikono gyawangaliramu social media byalaba kati biri ku lwatu tetukyabikweka ate omukulambe muntu yenna kajukiramu kati Katonda tukola nga ffenna tulina emmeeme yaffe engeri gyesobola okukandulingamu ebintu mulimu omwana omwe agenda okukula nga ye embeera y'okunubuna tagimanyi ojja omukwano gwe badde olinamu ku busente ojja oyabike munna amuliremu amugamba ekimuze we ngenda mugundi nfuna abasajja ne bankola bino newebiti bampa $5,000 atuleeka nga mukaba ekizibu kya $200 kibamazeeko ebizibu agenda amaliriza okulaba nedda nga tanakafuna akubemu kalituleeta nga $5,000 wagendayo emirundi ng'ena bali mu $2,000,000 mukaba ekizibu kya $200 agenda amaliriza agenzeeyo nga ye alowooza ajja asobola okihandolinga ajja kukola ekyo kyokka naye kugambye abantu abawa ssente mu bintu ebyo bakaba basajja balaba ne batula mu bantu batula balaba ne basanga nga batambula ne bakyala baabo abamu ne bakaba baseegu boonoonya abaana babakola ebintu muganda wange nga byesittaza abasajja abakulu be basinga okwonoona abaana abato sigamba abasajja abakulu naye kale kiri mu basajja bonna omuntu yenna alina ng'asobola okukeera ku makya sigayo n'omusajja tasobola kuba mukazi ssente n'omusajja akeera ku makya nakugamba asobola okugula $20,000 n'okgenda waggulu $10,000 n'okgenda waggulu ngakugula buguzi kiro wano olina kwezemu abantu batwansi nawe yogera bya bulijjo kati naku zantu babyogera tagenda tuula butuuze mugende ku buliri mubeerawo mwekwate mweweeweete boye nedda nedda package zeeyongerako wali nakugamba package ne sente nga bazikuteereddeko kino bw'okikola nkwongerako zino kati n'obalabalamu nga bazina ekizibu yagadde kali $10,000 naye n'olabanga omusajja package ebintu byayongerako osoovaawo nakakadde omugala njagala kino ng'ayongerako jajja kugamba kimu njagala kino osobola okikola ndekawo ssente bweziti n'olaba nga kati wadde otandikiddemu 10 ate kati oyingidde 3 ate okyali ku muntu omu ogenda oveeyo ng'ovudde n'akakadde naye nga muganda wange bw'agenda omuwasa tewandyagadde kumanya gye yayita oba agenda ofumbira omuntu tewandyagadde omanya wa gye yayita ojja kwesika sogedde baana n'abakyala mbogedde tugende ku mbuzi y'abakyala naye ennaku ezimu kitwalyamu naffe abalenzi
ayina ddala kati kiridde abavubuka ngaffe abavubuka beetunda abeera waayinda kasimu amukubira nati kati kusala leero kati abavubuka tukola ne kati kyasoma eti kizibu nnyo kati bavubuka batini asoma eti ninga omukazi gwakwana ng'ali mu age bracket yugo badde okyo kimanyi ekyo kyo kituufu ekyalaisi kati ku mukazi zandibadde oba kati nga njala naye nenjala ziri 8,000 ezaala gisuba 5,000 ate nga genda zikola buli wiiki oba emirundi 2 mu wiiki kati basajja bameka basobamu 15,000 abavubuka ez'enjala nga ziwa mukazi buli wiiki ate nga zeetaaga banga trend eriko ne bande bakyusa tagenda sigala mabega awo akolera obwenzi kati wakulabanga abasobola batandika kati wakulabanga oyombye ennyo n'akokyayokyayo ennaku ezimu n'ebizibu byoyina ogenda omaliza nawe okituddemu kanaawe otandise okuyingira omuze kanaffe ne guyingiramu n'abavubuka n'abasajja oba n'abalenzi kukyakali kituliramu ffenna naalumanya ne saalumanya kiki kyekugambe nti nno nga tonnagira walaba ekintu ekimu ng'olaba togenda kikolaki nga tonnagamba mukazi ono nti nno abeera waka takolaakola ne famire talina kutasobola avaamu ssente bwe ziti naye asobola okkira ku makya n'asasula ekibiina kya 5,000 buli wiiki ssente azijjawa omukyalo omuleka waka omulekera akameza ak'ebiri oba gumu kitundu kwebiri kino naye kale waba afiisizako nga muri 2 oba 3 kale naaba afiisiza kwali 2 ate tenkanya oba 3 ne tasasasula kibiina kya 5,000 n'akisasula oba oli awo n'okabamu ku rendira ndodda bali bubi n'agamba kimu kankokyeyo 2 gwe weebaza kyokka omuleka waka kino omukazi wange muyiiya boyi bayiiza kuyiye basebo ne banyawo ensonga zezo ndowooza muzibulira gwe wenna akyakalira mu bitundu by'emakindye nga tomanyi kigenda mu maaso ndowooza obiwulidde ekitegeeza bw'obeera ng'olina ennyota bw'otuuka mu makindye ewona buwunyi edda bwe nategeera makindye kati twabanga ne banaffe ekkolo nga tubeera ekkololo tuli eyo tukyakala kati mu mize tulina abaana b'emize mayitirivu naddala ku kampasi nga olinamu banna abatasula naye nga gamwana nze naye munnange mukabi katwalinangayo ekigambo munnange mukabi munno mukabi kagende mu kifo kyange ekya munno mukabi makindye salaama nawe kitosula gwe kyonna kyoyinamu kasita obanga oyinamu kyoyinamu tusobola otetenkanya embeera tosula batugambanga ayagala odigida akajje mu makindi obulamu bwe buli obulamu bunyuma mulimu ebifo ebirungi mulimu emmere ennungi mulimu abantu abalungi naye kiba ekirimu nti nno mulimu emizaate emibi egisobola okukulya newekwatira mu mbeera gy'otamanyi kati nekyalo okwewala nekyala nekyali makindi yenayena nekyala kino kati okwewala bino ebya training ebya vidiyo ebitambula bannange mwewale abantu b'otamanyi ontogera nga batonda content wo nga tomanyi golowooza omukazi anjagala golowooza boyi akwagala kwamu akasente naye nga goledde content wo mwali jukiramu obulamu bwogenda okubeeramu ng'abaana bo bakuze tegeeza abatannabalaba butambi bwabwe kweno season beerindeko naye baabalikodinga dda gye bali alina ekyala nkugambye bano ababulirizi nga bakyalina ekisa balabako bitinitini naye banajjayo byekituufutuufu ebibakolera mu gundi mu live kamu ebibeerayo muganda wange ojja kutya kamu ndowooza mukitegedde omwana yerikodinga nga bwe yakula oyinza ogamba kale bakali kyandibadde kikooma ku ekyo naye abaana bakola ebintu kuli abaana bakola ebintu kuli mala ku vidiyo y'omwali yafuluma omwali oyo aligana sagala mumenya linnya yawo ku vidiyo kalinyagwemu akafaananyi ku vidiyo y'omwala yakola vidiyo yo yali munagana oba Nigeria ngaliko n'abavubuka nga 8 omulundi ogumu kati singenda kukomaawo kati bibeera mu live kamu bisukkawo naawo bingi nnyo ebibeera mu live kamu avuka osobola obeera nga 5 ku mwalo bibakola bisukkako nekwebyo bitini nnyo kubanga gy'oka omukula nga kyamaanyi n'abantu gy'ofuna abantu abangi omulala kirabika waliwo yakikoze tugenda kukola bya bulijjo newabadde ku buliri abantu bajje basubscribinge babikola ewaabwe babimanyi olina kukola kyanjawulo bakola byanjawulo abantu basooka bafulaadinga abasajja abantu abatabuka emitwe abantu batategeera abantu bano abamu abadde nezittoca mu bufumbo abamu abaagala okuba nga awulira manyi kati tulina basadist mu nsi y'omukwano kyetuyita basadist be bantu ababeera mu mukwano ng'oba either yalumwa oba bamukuza mu mbeera embi
mu byekikaba kati ebintu byonna bye baamukola nayagala ajja abikulu oba aliko omuntu ng'ayita mu mbeera eyo ye muntu ajja n'agamba omuntu n'agamba omuntu njagala okole kino ekintu nkuwa ssente bwe ziti aba yakula ng'ali tortured mentally mu nsonga z'omukwano oba ez'okwegatta oli bamukyaye emirundi egiwera n'asalawo ate abasajja tajja bavaako n'asalawo akola ebyo kati n'afuna trauma kati tugambe kati nga kayinza kati example nga bbiri ayakwa example kusaidia abasajja n'abakazi tuno kati saidi y'omusajja najja nga omukazi yajja n'abaana mukyala we mukyala we wakati mu kusobagana mu bufumu ng'omukazi yakola ebintu ebikula ebyali ebibi omukazi yagenda oba neyeetunda oba n'akola emize emibi oba n'ava wano n'afumbirwa wali kati ekyo kyandibadde kitini ekyandibadde kitini naye kati mulimu ekintu tuno omukazi yajja omukazi nno yakola n'agenda n'ayenda n'agenda neyeegaba mu ngeri etakusanyusizza ekikaba kati nojja n'obitegeera ng'omuntu kati tokya nekubeera mu mutwe kati muli omuntu omu natuuka essanga n'okwekakkanya ayagala afuneyo omukazi omulala omukazi w'omuntu yenna oba omuwala yenna naye abimukole naye kimukakkanye omutima oba okitegeera onfuna va ku kino nti nayenzi wali nagenda n'afumbira wali nakyo kitandikirwako nate kati bo bali basadisiti bo aba mu nsonga y'ekikaba tugambe tuno omwana yakula mu famire bamutokyalinga bamukozesa mu mbeera etali ki omwana n'atuuka ekiseera nga naye ayagala abeeko n'omuntu amukole mu ngira gye bamukolamu amuyise mu mbeera eyo ale kati ennaku zo kati bukimu kiriko buli kimu kati abantu bakitaddeko omuwendo batadde ku kwegatta omuwendo batadde ku buli kimu omuwendo kati tukamu eyo embeera nga buli kimu kiri bwe kityo ate ensibo eto neegenderaawo so obudde buno aboola balina kukola ki kitenyinza okubagamba nti nno njagala nga tetunasalo kikyogenda kukola soka olowoozeemu ku bulamu bw'enkya omanye obulamu buno okolera kuyitamu nakubeera bulungi naye wakati mbukola obulungi nalinako ko omwana omuwala eyaŋŋamba ekigambo naye tafaayo kikyayinza kukola kasana akeera ku makya n'azimba goloofa yajja kubeera muli abantu bajja mulabanga naye ne mugamba naye kati olina abaana b'ozadde olina ab'eŋŋanda abakola n'ab'emikwano b'ogenda okuba nabo babaliriremu edda twabeeranga nga tukyasoma nina kwa example nga singa mukadde we yajjanga okulaba ng'alina embeera gy'atagiddemu nga mbeera si nnungi abaana baakuyeyanga namwe ne batuuka n'okugamba kimu nga bakugamba n'owulya ng'oswadde nekikubiza abasajja bonna gye baabeeranga okujjanga kulaba abaana baabwe nga mu mbeera nnungi naye katookedde ku macwa ebintu bino bijja ne bivaayo walayo omwana we mubalirira atalina kyamanyi kubanga ekyobulamu bukyuka omuntu ogwo ogenda okufuna mu bulamu bwe nkyagenda kwagala okwesimba ku kifo eky'amaanyi ebintu bino bigenda kuvaayo ensi ya sitaani teriiko terimba buli kyokola ogenda kisasulira olunaku olumu abasiyazi obalaba bamaliriza balwadde enseke sente naba bazimalirawo mu ekyo abawala abeetundu balaba balwadde enseke balwala biki nogenda omulaba nga alwadde bana bakola biki alwadde amalookooli akoze kyakola ebyobukaba bituuka ne bijja jukamu omubiri guno gwenda tekankubadde omubiri guno gwaffe ate omubiri olina gyokoma ogukozesa mu bintu ebitalina kukolebwa ate mu mbeera ate kujjamu okola n'abantu banjawulo weyonoona nti nno osooka n'ofiirwa image yo ng'omuntu ate n'omubiri gwennyini nga mundayo ate nayo neweyonoona sa notuuka okwejjusa ng'olaba buli kimu kyali kisoboka okukikola ate nga tokoze emize gino mikyamu tino kubirira kutegeere tetubadde perfect ffenna ffenna tukozeeko emize gitali mirungi sinza okugamba kimu omuze gutali bulungi pozi gwa bwenzi ate nga tusinga obwenzi buno nga tukyali kampasi notukwanakwana abawala naye ate twakoma ku ekyo netukoma ku ekyo gwe muze bwenyinza okugamba tino ng'omuntu asobola okitegeera no kabuvubuka nate notuuka stage n'ogamba ndi kati kanneebereremu endwadde gyeziri nkuze endwadde gyeziri ekyagenda funa abako ngenda funa omukyala bagenda kundaba batya ekyogenda kwagala okwesimbawo ogenda kutuula mu bantu muli kisassalala tulina bannaffe abamu nga balya ssente ninga kisassalala tuzamuwa kitiibwa nga walayi tolaba noyagala ssente nga mugamba kimu oyo olaba omuwala oyo mugamba kimu oyo sina gye mutwala nababanzi gaggawaza talina sina gye mutwala oyo okay basebo ne bannyabo ensonga ndowooza muziwulidde bulungi tugenda beera tukomyawokko atulambululemuko ayina emboozi z'abafere ebyo byalutula luddirira musajja wange Kaspat ogamba oti awe makindye
Bangamba tova mu bbala z'Emakindi. Layika gwali abaana baawo. Kaspaali musajja wange naye mutumiddeko. So nga tuwumbawumba. Oli bw'abeera nga Makindi tamumanyi amugjamu buzzi. Kulabula ki koyinza omulabula? Jangu naye just kola kyozza okukola, oba ozze kulya akamere, oba ozze kunywamu. Kusina kati ensangi bweri n'ebiki ebitambula mu nsi. Kola by'okozedde eka kyenyinza okugamba okubeera obulungi. Basebole bannyabo tetujja sukaka beere bulungi bwerawo.